ekikadde kiri wano ebinyanya biri wano kati combination ebevuddeyo weewaawo. Njagala okubategeeza abooluganda abaagala abakona ab'emikwano ku lw'omukaaga luno enabweru mu kisaawe ekikadde mu binyanya kikadde komanda yenze buuyo wano naye nga yanteekateeka okufuuka kino kyendi Yesuna Ben gw'olengera wanene kyovola atasobola kubula ku mukolo olw'okuba nti omukolo gwa mwana gwengedde aba alina okulabikawo. Tusanyusa okulabako ssebo mukama wange osekerera mpale yange bannange ene nyambala yafa abasajja abedda ekituufu mulina ensonga okuwagira Ssebwato nzeyikana yangu wano eddala waliwo ensonga lwaki tulina okuwagira Ssebwato bassebo ne bannyabo balamusizzaako nze Ssuuna Ben omutaani wa mukyala Kayondo tukola n'embazira ttone era nga ne muganda waffe ono Ssebwato Julius tetumuvangamu tubeera naye era tutambudde naye ebbanga lyonna ye bwe twatambula ffenna n'avaayo nawuli omanyi kiba kirungi nnyo nnyo omutima gye gugusika gukulaza eyo n'odduka ng'ogenda eyo kati bwe twakubanga endongo nga tubeera tukayana naye nekundi nga wokuba nnyo ennyimba enkadde g'obeera eyo n'agamba nti nno ye ayina laavu y'ennyimba eziriwa enkadde n'agamba nti ye kakola ekintu ekikyakuba ennyimba enkadde nga bwaziteekamu n'ebiki n'ebinyanyanya byaffe era netumujjako engawo netumuta netumuga agenda era ekkubo ery'endongo y'ebinyanya mu kikadde yali etemera ate Mukama n'amuweerayo omukisa kale nno bw'atyo n'atandika obikolangamu ekivulu ng'asisinkana bafaani be ne beeyagala abanyumira endongo y'ekikadde n'abawa n'olw'ensonga eyo tugenda kubeera ennabweru era nga na bulijjo kino kyakumeka kino kyakusatu tugenda kubeera ennabweru era nga na bulijjo twetale bassebo ne bannyabo mujje Ssebwato Julius kati muteeketeeke bulungi okusobola tubadde ffe tugenda nakujja nga twekyanze otugenda tugende weemalirire ebintu kati osobola kati osobola osajja kudde okitegeera naye neŋŋamba nti katujje twongere tuteeremu ddala ekigere okukakasa nti nno olunaku lugenda kubeera lwakumeka lwa mukaaga tugenda kubayo ffenna nabweru banange nga twetala omusajja atudde bulungi nnyo n'ayiya sawundi ennungi ezigenda otuwoomera n'azikwata n'aziteekawo n'ayiya stage obulungi egenda okulabikira obulungi abantu kwegamba waliyo kye bayita value for money akasente ogenda kassaamu naye nga naawe olabira ddala nga wekalaze okolaki olabirawo ddala endongo fete ekintu kye tusooka okuteerako ddala essira era nze bwe mba ntweyininga abasajja bano nze mbabuulira ne mbagamba nti sooka olowooze ku kiki ekisimbuza omuntu okuva eri gy'avudde okujja tasooka nga tonnaba kulaba kintu kyonna kiri ku stage omuntu yeetaaga n'ayingira ng'awulira endongo ewuukuka buukusi awo asooka n'aguma n'agamba nti munda gye twaga kufa era ekya sawundi n'akitereeza bulungi nze ebirala byonna birigaana naye endongo zo ziryogera gye twasembyewo nti mwalabye ebisenge nga bigwa ne bigwa tuleka bannyiniyo bakayana era kati erikkubo nalise syaddayo buli gyendekanziziza misango bebatakuula miti gy'abandi kati bankoledde akakiiko abatuuze ne bateekako emikono kadda ku makutano bangobye ku makutano abatuuze bakoze ekiwandiiko ekyamu naye ngobwa ku makutano naye obuzibu buva endongo ezivuganga laddu n'olw'ensonga eyo tetujja ffe kuva ku mulamu aki tuligitwala mu lwera naye ffe tugenda kusigala ku ndongo nga zikola ki azivuga era ensonga eyo yo yawedde bulungi nnyo omusajja ono yawukanako ku ffe fe tetutimba abayimbi naye yagamba nti nno nedda nze abawagizi abange baagala okulyako ku buyimba obulungi obwawomeranga abantu nazzi kuno n'asooka asitula abasajja n'abaleeta kyova olabanga ne ku paana abasajja bakafeero daashi abo kwe bali kubanga abasajja batuula mu nnyimba ezaabwe n'ezitali zaabwe n'otunuulira ddala n'owulira ddala nga bw'asalawo n'agamba nti kati olwaleero mpise mu kafeero ddala mutuufu ng'omulabira ddala ku stage nga kituufu azze era nze omusajja oyo kyekifaananyi kya po kafeero kyetwasigaza ekituufu ekyaddala bw'owulira ng'omwoya genda wa kafeero daashi akikumaleko bumazi n'olw'ensonga eyo tugenda kubeera naye ku lunaku era olw'omukaaga ekintu kigenda kutambula bulungi nnyo security eggulugulu endongo egenda kuvuga nga tewali bintu byakweyiganya abaana ab'obuwala abanaabayo nayogeddemu nabaawo nayogeddemu nabo kibagenda kutawaanya abanyizi ba sikwizi munakugamba sembere eno tubononyeki ate endongo y'ebinyanya temenya nnyo kyakadde akasinga obungi bubeera mu vaibu omukyala omujjukira lubenga nabaki obedde oli wano nazadda waze sawa mmeka tikubbiriradde mutaka ng'omulabye ku mwenda eri endongo ewunza n'olw'ensonga eyo kimu kya nnyo
tibagenda kuba tawanyiza kaseera kanzi dakika ziba 3 zetuwaayo endongo enzikakamu nga tuddayo waggulu ng'ekintu kitabukira ddala n'olwensonga eyo ku stage tusookawo n'abayimbi ne badrama artist abagenda okubaawo okusanyuka bwe kuggwa nga tusumulula endongo sewatu yagisookamu n'ayanjulira abantu package ye tutunda package tutuula ewaka n'oyiye ekintu n'ogamba ku luno kino kye ngenda okuguza abantu bange package yagitegese bulungi gyagenda obbakubira mugenda kuwoomerwa bwakita nga tusooka tukuba akalulu n'embazira ani asookamu awo kanemu kanabiri kafumba mwanyi katakonkome era mbazira wansi nga nja mulwanyisa nja mukuba ekikono nsooke bwensooka ng'agiweerera nga nange akuba nga nange ngiweerera ng'obudde obutakya bwe batusibyeko bo bwaki ng'era tebukya kikikyo n'olwensonga eyo abaana beeka tubalinze mwenna kuva ebule n'ebweya ffenna tukirire ku kisaawe kyaffe ekyennabweru tuwulirize ku ndongo entuufu ey'enjawulo ereese ebyafaayo mu Uganda wano endongo gye babanja ne Bulaaya tusobye kuno tewaliyo miggo awangani akuba gwo genda okuba nga lyeri lwe babafuutula nga amenye ekikomera ekyaleeta obuzibu abantu okubafulutula poliisi yalowooza nti kirabika ekyo ekikomero gwaliwo abaliwo wansi kati ne bagamba nti banange musooke muveewo musooke mwesige kati embeera eyo gye baateekawo naye nga tewaliwo kirala ozi n'ekirala waliwo ku makutano twakuba endongo paka saa 2 ez'okumakya poliisi naye eraba nga kisusa okubanga tikiri ndongo negaba mbi mumale netugamba endongo nesigala evuga kati ngejja neesaggula abali eri ne badde eno eba ekyamaliriza abeeri egenda obazza eno nga bavayo nga badde eno nebaleka ne bagenda banyuka 5 fetukuweera ddala ddoozi entuufu n'ofunya ddala ekintu ekituufu ekisingeyo ddala okuba ekyamaanyi sebwatu Julius Mwagire musajja w'amaanyi kati asajja kudde muzeeyikaana tusanyiza okulaba nange nsanso okukusa nsuubiza nti n'abaana ba mu kaseera kali ako kuninga sikuizi tebakwata ku mama Nalukwago mama Nalukwago wange mwagala suuna ogenda muleetera ki mu ndongo wakadde obutewumuza endongo gye bategese yinza okundeka ewaka ubiirayo mwalyako be mwali twaleko betwala nga yayongera obitegeka ebbanga lyokyakalidde wumula sisobola pozi nga yalekeddawo okubitegeka oli kutuukira ku mulimu nga kufulu ngakufuru era naye ali bamaze okutuka olutakase bwatajja kuba amaze kutuka kiva ku ndongo yakikadi wakirifa naye ate wenfa mbangifiiriva mwani ankwanye nasuze entunula akatungulu siina n'amanda siina munatusange nabweru mu kisaawe kafeero dashi jangu munywanyi wange omulaba Pano kafere nyini nawe nalaga nawe nalaga nti nja kukyusa kwatako mu lugendo okutteno nakakati zingese era nvudde bukunje mushaggwe kinyongera essanyu bannange ambasanze mu mbeera ino kwenese tuwungula ng'obwato mukama ebala tashakuma esinga etawanganye eno era mpawo waliddembe wano olaba n'obute buyoya osanga buyayana bambi anekuba kaddi ekola bwetyo abantu abo babbedde amaanyi agazibu bakootolerawo kyokka tulabye bannange waliwo n'obufu enjala eyo mu bulumi obw'enjawulo nga n'amabujja osanga omwo ne bufa nga buteeze olugalo bambi naki kigenda kukwata faya ekyali kulanga kulala lwa mukaaga luno saliko olubalama wali wonna tiddashi wembeera mu kimanyi live band lukoba gye tugenda okusooka nayo tusabule endongo oluvaawo maana baana bayingire omutaka Suuna Ben akikonemu nona akisabuleze ate wembeera gujja kukiwulira nange neereere mukeereeko mutwalo bulungi kiwadde teri agambayo n'olwensonga basaba ne banyabo otufundikira tugamba nti eno tewali kulanga kulala fena tujje tuwabizese bwato Julius atutegekedde ebyamaanyi biyitirivu nnyo olunaku olwo egenda kubeera history ate ekirungi buli lwategeka ekintu kyeyongera kubeera nga kikola bukuzi kitegeeza nti no kyaba amaze okukola luli ayigirako ebitatambudde bulungi oluvannyuma n'abitereeza mukye nasinza omukubiriza ku mulundi guno tereeza sawundi tereeza endongo mwana wanyaba ebirala bigaana endongo nevuga abaana baagala kuwulira ndongo ng'emusala muno bweti
omutima naddayo ng'ategedde nti endongo yaguze wadde ebirala bigaane wakiri enkuba etonye naye ng'endongo ebuze ne mu nkuba kati tuziniramu ab'endongo y'ebinyanya mwalaba kye twakola mu lubiri bawuga tewakyali bitono nnyo ebiyinza tulemesa endongo mukama katonda ekkanga yagize n'agamba nti abaayo abaana bange mukomaawo kiyikiridde kisusse na mukama tannavaayo tewali ajja kuva ku ndongo ya binyanya n'olwensonga eyo tusisikane ffenna ku lunaku olw'omukaaga zivuge paka ku makya weewaawo.